Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mwananga bali kutwala abaana bali mu mbeera mbi. Balamusako mwenna bali ku mukuto gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mitalo amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera lunaku lwa mukaaga mupulikeyo mu overnight mwenna basobodde okubanga muyita mu kiro kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu ayongera otulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu era twenyika mu ndagaano y'omusaayiko amina. Yagala tubale tukyakaaba abaana ba King David Junior School kugambye ekiri mu ggwanga muno ekinuuna omusaayi kyo kyaze kimazeeko ate kyagala musaayi gw'abaana b'essomero. Kino ekintu kiri spiritual, kyagala musaayi gw'abaana b'essomero. Tetuganye nti accident zibawo naye ate kisose. Twabadde tuli awo ejjo ekiro tolaba nti tuwa baaziweze ne trips amasomero gaadde gakyagenda. Kakati okuliraana eddwaliro lye bayita Busota oba mu kifo kye bayita Busota Health Center 3 okitegeera baasi eya Buyaza Buzaaya si Buyaza baasi ya Buzaaya eyabadde esitudde abaana Nalongo babadde bava mu kutambula oba mutuwa emmotoka y'ebikajjo n'ebatomera. Gambye ekiri bwaga munoze simanyi nakumanya ebyembi bisekerwa waliwo yaŋŋambye mu komenti mbutoseka waliwo ebintu byolabanga abamu tebabitegeera nga omuzannyo guli awo nga gwetaaga genda ku maviivi. Kati abaana ba Nalango baadde bava mutuwa naye nga bakozeseza baasi ya Buyaza Buzaaya baasi ya Buzaaya emmotoka y'ebikajjo n'ebatomera. Naye omwana omu yagambye omusajja yagenderedde era yabavuddengako mabega ng'abeewerera batomera. It's very bad. Tetunaba konfaminga abameka abaafudde naye nga abagenze ku bisago bayitirivu. Tujalinda full report okuva sayidi z'ekamuli. Kale leka nkutwala ekamuli eyo Busota ate olabe kiki ekyabaddewo. Bannange waliwo ebintu by'owulira awulira nga n'ebyenda bikweggunda. Kale katugendeyo tulabe ebyabaddeyo. Yatulekera motoka yaje yabaana motoka yinayo. Mwananga bali kutwala abaana bali mu mbeera mbi wendi kwogerera ambulance ya kusatu yiyo abaana bali mu mbeera mbi no abaana bali mu mbeera mbi no abaana bali mu mbeera mbi. Barange tusabe Katonda asire bambi abaana b'essomero baana abandi baabo ko banyabo ne basebo kibino emere tebali kubanga etambula accident eno egwire okusaawa dde niwe nikwogerera so emotoka y'ebikaado neeyo enikulaga mu maiso emotoka etebwesobera okubanga ejingira mu ebere livuga abaana ba Nalango so munanga abazere b'e Nalango namwendwa luuyi eyo embere tebweri kubanga etambula. Katusaba Mukama Kibumba asaasire abakoseibwa Katonda ikirize munange basobole okubanga balamayo ng'embere tebweri kubanga etambula. Munanga ali ku TikTok baase yoli kubona eya Buzaaya Secondary School engire mu kimotoka ekyebikaado ate nga babe bali kuvuga abaana ba Nalango so munange embere tebweri kubanga etambula. Esaawa dino
wano nga wakava ebusota ng'oli kuyingira akabuke embere te bweri kubanga etambula. Eno emotoka tipa neviireku obuzibu oli gy'abeera alisegulira nevaako obuzibu namba neeyo bakagwa. So ono nabeere ku luguudo ono ng'ali kugoola ebusota ate nga ava ekamuli ajja kulwa idinda. Then ono n'ow'ebikaadu deni ere nebeiremu abaana eyabuzaaya SS. Kibiino irala abaana bakoseibwa, abadereva bakoseibwa, ab'emotoka ibiri okutwaliza abalala, ey'ow'ebikaado ne costa ne baasi y'abaana. Banange mawulire mabi. Byabadde eyo saidi z'ebusota ate abaana ba Nalango bambi bakiguddeko batomeddwa. Ekyo naddala ninyoga ku bimotoka by'ebikajja ebyo. Ebyo ebimotoka oba edda baali batambuza batya ebigundi. Ebimotoka ebyo ababivuga abamu batamiivu, tebalina driving license oba permit. Ebimotoka biri mu mbeera eyaganyegenya. Manyi olwo ebintu byetutunuulira nogamba naye weeyaawi. Ebyo ebimotoka by'ebikajjo ebimu bivundu tebinabeera ku kkubo, birabeerayo nga enkoko zibiikiramu magi. Ekyokubiri, ababivuga balina bye banywa ne babuukako. Ekyokusatu, abamu tebalina na biwandiiko bibakkiriza kuvuga. Oba ekitongole kya poliisi ekikwasaganya ku bya traffic, omuntu waatyo avuga ogumotoka ogw'ebikajjo ne mukizuula nti yabadde agenderedde, license gye musooka okusazaamu ate ne mumukaliga mu nkomi. Ne balabirako eyo emmotoka ne mugigoba we mukola okunoonyereza ne muzuula nti emmotoka yadde tesaanira oba tekyasaanira kubeera ku kkubo. Eyo emmotoka poliisi either nnyini yagitunde mu scrap oba agipaakinge teddamu kulinnya ku luguudo. Waliwo emmotoka z'olaba ku kkubo n'ogamba weeyaawi, zino emmotoka zikyakola ki ku kkubo nga zonna ziganyengenya. Kye kimu n'emmotoka baasi ezo ezivuga abaana b'essomero. Abamu abazivuga tebalina bisaanyizo bimala, abamu abazivuga balina bye bakozesa. Emmotoka tezikebererwa. Simanyi oba emmotoka tezifuna saaviisi. Simanyi babayita bata bana balambula amasomero, ba inspector of schools. Ezo emmotoka ez'amasomero ezo zo zikebererwako ddi nti zituukaganye n'omutindo ogutambuza abaana baffe. Ezo emmotoka zaali zekenneenyezebwa buli ttaamu ng'etandika, buli ttaamu ng'etuuse wakati. Kitegedde? Oba ne bagamba buli abagenda okuba nga bavuga abaana b'amasomero ne bagenda ne bakola okutendekebwa okw'enjawulo ne baba ne driving license ez'enjawulo. Kimaba bino nzaabiraba nzekka. Oli n'afuna driving license nga ye asobola okuba ng'avuga abaana b'essomero. Ne munnaayi essomero lijja eri omutamiivu, lironda eri omuntu yali yeevugira oba bitakisi n'alekera awo emyaka emeka. Abamuwa abaana. It is very risky. So ke kaseera gavumenti eteekewo amateeka amakakali ku masomero nga tasobola gamiitinga. This is about life. Abireke. Naye compromise
obukenuzi n'obulyake still ne banagamba emmotoka bazikebere nga tamu etandika obange ekomekeza enguzi ewunya etambuza bigere still ojja kulaba ng'enguzi ereesewo emiwaatwa kuba kati ndaba bagikwasizza maanyi katusabire ddala kigende mu maaso. So amawulire agatali malungi tukyali mu kiyongobero ky'abaana ba King David kati lengera abaana baabano tetunnabategeera bivaayo baatomeddwa ate mbu ng'agenderedde okusinziira ku baana ababadde mu takisi mu baasi eyo mbu omusajja abadde ng'agenderedde era yazze abawondera simanyi oba yabyogedde nga bawulira simanyi naye omwana waatu we yagambye yabadde agenderedde kikiddako. So bannaaye tulina okusabira eggwanga waliwo ekitagatta nze mbabuulira waliwo ekitagenda mu maaso obulungi kaalo jala nga kiva mu baana b'essomero ng'ate waliwo ekifubutukirawo ekiti bububu nze mbabuulire gweriira ojala nga eno weevu y'abaana basomero evaawo ate kifubutukire Samuel ate bannange abo batandise n'okuwanuuza eri promo party eyali ku ssomero eriri eyo nti bannaaye ati twabagambanga nga mugamba mwe muli ba analogo abaana mubaleke abaana bali ku promotinga ati abaana mubalaba bakikubye bali international Kenya baboogerako Dubai baboogerako Hollywood eboogerako kitegeera mutuggyeko buli kimu munonooza muli bannalwoyo ne bassalwoyo netugamba kale katusirike ekinaava mu yeebiraka mujja tunyumizaako okuva kipate we kyabeerawo ndowooza mulaba kale twawulirako manyi ebintu manyi ekintu kigwawo n'otandika okugattirira n'ogamba naye oba kino n'otandika otebereza we bakwata okero yagamba musamize yali abatumye yali ayagala bugagga waliwo abatandisa okugamba okero yakoleze ate waliwo n'abalala we basonga biri spiritual. Whatever is going on is very spiritual. Naye ng'omubi yali emabega wa buli kimu. Misaayi gy'abaana kati gy'ayagala. Ate basomero kirabika gwe baatumye saddaaka baamutumye y'abasomi. Kubanga buli incident gy'olaba school ate kyonna kikomekeza kyagala kunywa omusaayi kiti at least newe mutafa mufuneko injale kinywe newe kati bale mwegendereze trips baziyimiriza naye basitiri motoka zigenda tambula kuba zitambuza abaana abakwera ku makya abaddayo olweggulo nga bawummula ezibazaayo ewaabwe awo wonna tulina kino kyebulanketi unless nga abantu bamaze oyimirira mu kusaba ne bakiwanula bati nakikuba ku ttaka ebwebwe ne bwe banaggala trips ne bwe banaggala tours kijja kusigala nga kinoonya engeri gye kinywamu. Bantegeera oba ntegeera kijja sigala nga kikyakola ki waliwo ekitagatta naye ng'ekitagatta ekyo kiri spiritual kyetaaga kudiiringa nakyo kukikotola kinywa musaayi otherwise tuwo ziggala tekitegeeza nti emmotoka zonna ez'amasomero baziganya otambula zikyatambuza abaana abamu bakima waka ku makya still era guli gukyasobola okwozinga accident n'oba ovuga mu speed ng'ovuga 5 kilometers per hour muganda wange ekintu ekiri spiritual paka emmotoka esobola okugwa. So embeera yo si nnungi
abategeera eby'omwoyo bamaze dda okusoma embeera ne bategeera nti waliwo ekyetaagisa. Naye oba abasumba baffe baliwa oba mu politics obalaba nga boogera era singa wano zibadde kakuume kabanje kakole kisi nga buli omu yalaze dda sayidi naye wano balivudde ne bagamba bannaaye waliwo kitagenda mu maaso tuyimirire tusabire eggwanga. Tobawulira baliwo sirina gwendaba jo nalabeyo Ssenyonga yekka ye yayogedde yekka yabyogeddeko kuba naye kimukwatako alina amasomero kati yabadde alina okuvaayo naye abeeko kyakola ki kyayogera naye twagala aveeyo mu kategole y'omusumba ekya Sande simanyi oba bagenda kwogera kyo bagenda kyo. Omanyi ekizibu kye tulina banyumyako bunyumya ne babireka gaba naye bagala sabayo eddakiika ezi tukikutula mu linnya eryayita fire yita oyo fire wa pressure takola tasobola kiri kyakugwira cover ng'oli ku maviivi okwo nosooka oteekako ebitangawaazi eby'omwoyo binoculars nemusooka mukirengera gye kifubutogaba okke ne mukutula buli mulandira gumu ku gumu naye ebyo ebyokusaawa kungulu nga wansi emirandira zikyaliyo tebikola tebyakola. So ega mawulire agatali malungi bwe bwakeeredde jjo twakeeredde mu kiyongobero bwe bwazibidde mu kiyongobero kinywa omusaayi asusse az accident eziri nnomo naawe masomero kujja katategeera byamu naye omuntu ategeera eby'omwoyo ez accident teziri nnomo tulansi n'obigattirira osekamu n'ogamba sitaani ono alina wafubutuka we yeekwese alina bye yeekweseemu anywa bunywi bamutumye musaayi gw'abaana bato bali inos obuto obwo myaka 5 myaka okimanyi nti mu bwakabaka obw'ekizikiza kati omwana myaka 10 ogwo omusaayi gw'omanyi emyaka gy'abadde agenda owangaala egyo baba bagyezezza baba beeza bujja omanyi omusota ogweyubula gudda bujja ali ne beegenti basitaani bati wanywa omusaayi baba baagala abakulu batomanyi abakulu obuzaayo mwaka gwomu ate kati gwogenda mugasa ki baagala buto omanya nti kakati kano ka myaka 10 kade kagenda wangaala emeka myaka 60 n'anywa 5 manya 5 kano k'emyaka ka 12 kade kagenda wangaala mmeka 7 amanya nti kakati gina 58 ntuuse nadda bujja nsi ey'omwoyo ne mundabika bangi beje no physically baba bakaddiwa naye waagunywa omusaayi ogwo nga takaddiwa nga tava kondaaye anyirirawo lisawadda bujja kale naye kibi ddala genda ku mavivi buli omu yokwogera tetulina bingi nnyo wabula tubeere n'ebikolwa mu nsi ey'omwoyo okwogera ennyo tekujja kyusa wabula tugende ku maviivi kino kijja kukutuka ekijjaga nti kino ekintu kyetaaga kukutula ate kireme okubbukira walala otherwise kijja kubbukirira walala nze nkubuulidde kiina ewala we kigenda ofubutukira oba kyetaaga kukwata kusiguukulirayo ddala kireme kubeerako wonna we kiviira ate kyanya oba ontegeera bulungi kale oba ontegedde gwe mpa like sharinga ate commentinga awo kikyotegedde tuweerabira ku subscribinga ku likinga kagambo join weekali awo okakoonako ate buno obuweereza oba obukasuse wala nnyo mu nsi ey'omwoyo mu nsi ey'obuliwo kale ndowooza kadeetolemuko katono nnyo wenkomawo njaga kuwa lipooti ya poliisi erina alipoota gye yafulumiza ssaawa nga 5:67 emabega ku baana
aba King's College waliwo ebipya ate ebizuuse ate bineetaaga otegeere gwe munadde Still Hope gwasooka okumanya ensonga balala bonna nga tebannazitegeera zisookera ku ggwe n'ozitegeerera ate ddala. Kaneetolemuko katono enkomawo tugenda tandikira ku alipoota y'abakugu poliisi saa zino byekyalinawo ate ku baana abo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.